Sasa natukira mbudde. Nansanyusa kulaba. Wow. Nena tuwerabira. Ndoza olabye amaanyi gendina mu bulamu. Ate leka kunnewanirako nnyo. Ate si kituufu. Era mu bonna olabyeyo nga waneewanirako. Era abba wange olinga wafumbirwa Kabaka. Ewange nze no leero nno nzidde nayogera kino mwami wange. Nayagala kunenya. Eky'omwami nsigala ndi mulala mukko. Wange tebamwetega. Ngende. Sobola. Leka kola ntondo. Nga wanfulumya ngogena kwetega bba wange. Ebyo biveeko. Leka nyombe. Gwe tewakira? Nonfulumya wano speed. Tonkaka kwogera byesiina kwogera. Nera. Kubanga ebyakulese birala nnyo. Enewe. Enewe oli otya? Ndifaire. Ndi wano byantabuka kukko. Tekiki. Olowooza akaana tekaleeta omudagala. Omudagala tegwafuuka amayembe. Amayembe? Sikutegedde. Gennyini agatambula. Sigategedde amayembe ag'ente. Leka kusiruwala. Nedda. Ag'ente. Omuntu omanyi okuleeta ebiddagala ne bifuukamu ekirala. Omwana yaleeta omudagala gwafuuka omukazi ali mu nnyumba muno gwe simanyi. Ne bawa amulaba. Atolooza amulaba. Nze mulaba nzekka. Nejjo twabadde ano nga tunyumyamu. Mwami wange munnyonnyola bwe ndaba omukyala yannomba mu buliri. Akukuba? Tankuba. Naye omuntu gw'otamanyi okubanga gw'omulaba tekiba kirungi. Kubanga tosobola kuŋŋamba matolaba. Leka kinagguka muzina ensonga ziri serious. Kuba ennyumba eno erabika egenda. Omukazi afuuse omukazi. Aliwa naawe. Obadde. Jiji. Batomulaba. Zeyina gwendaba. Tatali. Mukwano kiki? Nano omukyala naye oba yatandika ebintu by'okwira kusalakusa. Omukyala nze sirina gwendaba wano oba yeetaaga n'okutwala ku mutwalo. Yandiba ng'alina ekizibu mu bwongo. Kati omukyala. Omukozi akole kiwa? Bwamukolerenga ate yamuleeta ate era alaga nti neera nange mbu tukole ffenna mukozi waleme kumenyeka era nongeza musabako oba nga mutumako ndabira obutalwala. Naye era wawona kuba emirimu olaba yali agikulekera luli kati waba yafuna mukolera kiba kikukolera tolaba awufune ku kaweweero. Eweefunira kaweweero era sisobola kufuna kisambi.
Era simanyi oba ndirifuna. Kiki? Madam, bakumazibwa okunywa. Nze ndabanga ekyo kiri fa beta. Tolaba. Awo nno ojja kubanga olinako ku mirembe. Kubanga bw'aba asobola nga yaleeta omukozi kitegeeza aba ajja kumwoleza. Ebintu byo bibonye biri. Bagambe omukozi y'omwangu. Kyatandika. Ojjeri akajanja ku misigo gyammwe n'okaleeta ne wano. Ate ebizibu kiggwa gyatwenyiga. Wano ndi wange mukwano ko gwe naalibuzizza. Ekyo nkimanyi lunaku okiŋŋamba nakitegeera naye mbadde era sijjiridde gwe. Kati baako okakkanira oba wakitegeera. Onsanze ntudde wano bwe nze nkunoonyeza. Gwe nnyabo tewakimanya nti oli aweereza abantu babiri wano. Anti Benta abadde takimanyi. Lwaki tomugambye? Waliwo ekibeera wano n'otakimugamba? Wandimunnyonnyodde lumu n'akimanyi. Nambo n'abalogo. Igabazooza. Ki ekikwogeza ebingi? Amazzi gano ge gakwogeza ebingi oba? Lwaki tozze nayo? Saategedde nti mpaka mwezi gy'ate makopi byobwegakyo era n'abiyeekisa. Makopi nnyo n'okusinga bw'olowooza. Tosobola kuŋŋamba nti otuzza obuzzi gaago. Okoze kirungi nnyo. Olina omutima omukopi omwavu bannange. Tolina ky'olimbye. Omutima ogwange mukopi mwavu. Okumanya mukopi nnyo ate era mwavu. Siina kyenjagaliza ate era siina kyenjagala. Ye mutuulako ddi ku mizigo gyammwe? Wafaayo ki bannange? Gwe ate for your own information nze bwe mba nze wano basigiridde bannange. Nzija wano lwa gift na roba. Ate you can never stop me okujja wano mukwano. Lekera okuneekasukako buli wenzija ne weekasuka bannange. Robert ye yawasa. Tebinkwatako kati gwe naye webalambu bakuwasa. Senga ate tebampasa naalizunze nga ggwe. Oba kati zino ennaku obadde wabulira wa weeks nga 2-3. Tubadde twakuwonako. Ade bakuwasaamuko Gwe nani abantu? Tubadde n'emirembe mingi. Nga tetukyalina abazunga ku makya lwaggulu. Wamma situka waawo. Genda okola emirimu gyo. Tolaba ne mubanga mwavu nnyo. Tolaga nga nnyo mbeerayo. Bano otulaze nnyo gye bava. Kambalageyo. Kino byonna by'okola biggweerawo. Omuddo mugunoonye, muddagala gyammwe muginoonye, naye mwebuuze giggweerawo. Kubanga tewali kikuzunziza wano nga bulogo. Konna katunula bulogo. Musitule bye musitula nga mmanyi munaabisobola. Gwe, eyo message ejja gy'oli. Bajja bikuleetera bikufuukira ekizibu. Oyo muna agenda kukutuuzaawo. Mwana tomugaba bigambo bya tewali gy'agenda kukutuuza. Ono yava dda mu bwana. Kakazi kakadde kakulu kalogo. Mukayigiriza buli muze omubi. Niba ne toyina nsonyi. Wallahi nkutunuulira ne neewunya ne ngamba n'ekino ki. Oba wakulirawo. Ojja kumanyayo senga onooba osokodde nnyo. Naye kansuubire nti ngenda ofuluma eno ng'awo toliiwo. Endazi zaala bannaye amabeere ne gayonsa. Nigwe kimaama kyo.
nga tonnajja abadde alina ebintu byabadde ng'ayitamu okitegeera alina by'ayiseemu wootabadde so kati bw'ogira nti ate naawe obeere ng'omuyisa mu ngeri bwetyo kiba kimunyigamu oyo gwolaba Gift talina buzibu muntu mulungi nnyo 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 singa oba omukutte bulungi oba okitegeera omulogo ani omulogo Gift okakasa yali akulozeeko yali akulozeeko no like ebigambo byakozesa bigambo nga ki one day aŋŋamba kusimanya nga nze sijja fumbirwa neŋŋamba nange nja kiraba kati nedda kati olaba oyo Gift kati nga omulaba tasobola kuyimirira mpu nakkubi naye oba omukutte bulungi layi nga tomuyisizza bubi talina wasobola kyogamba gwe ojje weegendereze bw'atya wakugambira ebyo ebigambo nti oba nja kukola kino oba olinga kino obeera omaze mukola ki kati nga wenkugambye nti alina byeyayitamu kyekiba kimwogeza ebyo ebiki ebyo ebigambo ate si kugendera nnyo ku bigambo bya mukamaawo kugamba nti oba bw'oba wawulira agamba mulogo biki simuze nga tandoganga oba okitegeera kyenkugamba nze so kyenyiza okusaba just mubeere nga muli ba mikwano oba omuyambeko wanaakuyambeko waneeno mubeere nga muyambagana oba okitegeera bunti kuba Gift ali awo talina maama ngera womulaba ono omukyala we yajja terayika teyamusiima kati ate naye bambi bwogira kibeera aba awulira bubi kubanga naye nga womulabawo naye teyayagala kubeera waakyo ana nze sikulinaako obuzibu naye kasita tukwatagana nga mami taliyo kale naawe kirungi oba okkiriza bambi weebale kubanga nsobola okubeera awo oba nga nzire nenkuleeterayo ekintu tomanya bwe mukasa mubeera nga mukwatagana bulungi no sigambye nti no byakwata ebimala just nti kale bwera nga wemba mpise kati nga wendeetera Gift naawe nsobola okukola ki okitegedde mukwano kati awo ekyo kirungi Gift ndowooza obiwulidde muno byagambye kati nze kyenyiza okugamba kiri kimu olaba omwana oyo nga wakkiriza mukwatagane tomweyisizaako bubi okitegedde mukwatagane waba akkiriza nga ofunye omuntu gw'osoobera naye waka ne mbeera oba nga munyumya oba nga muteesaamu kiba beta tolaba kati gwadde ogamba nti muzibu okuneyanziza wait oli bize nnyo fayo singa ojja n'otula kwantunyamu abadde okola ki okay tusonyiwa okubuuza oli mwanyina wono nanyina mbadde neewuunyiza nti nga takundaganga kwebbanga lyonna tumaze naye omuyita otyo just a friend oba sibanze ndi mukozi wawe are you sure oli mukozi ningutukira nti weetaaga kuba mukozi oli obulungi bubonabonabona n'obukuŋŋaanya n'obuleeta okulowa osigala katonda yasalawo katonda muwepasa nobwerere akusasula sente
Kyasente tekifaako kubanga yansasula ezimala. Newe nera nze maite zikumala. Kuba singa zibadde zikumala. Nekenya ndibadde kirungulamu n'agamba omwana teyetaaga sente ezo. Wetaaga ekisinga kaawo. Sikola gwe nawe ofanana. Ali kawala kalungi. Oviira ludda. Nakitegedde dda. Era olukulabye bwe nti eŋŋamba ennyinda eno ng'eringa efaananako embalala naye ate tetuuka mbalala. Ati wengezaako gisikangireeta eno ng'ate tetuuka eno waffe ng'eri awo. Kumbe oli w'e Masaka eri abawala abenyirira nzikiriza. Ate olabika nga naye gw'osinga okunyirira. Sirimu. Saka tutunulire wenna. Ensonga kyenkugambye togwanira kuba osigala. Wetaaga ekintu ekisinga kaawo osobola make-up gweko. Yamukugulira? Nakozesa kwa bosi wange. Bosi we yakozesa make-up wa layisi bw'atyo? Leka naawe. Nsobola okugulira make-up kit. Ogimanyi? Sigimanyi. Ebanga suitcase naye kali expensive mu naye kabamu buli kimu. Nze nkakugulira naye nkakutuuzaako awo. Wetaaga ekintu naye ng'oli awo naye ng'olagirako obulagizi n'ogamba ndeetera ku mazzi g'oli awo. Wena kuba mumbejja. Kutaba nti abo bakuyisa mu maaso. Saka tunuulira. Nalaba enviiri. Tezimakinga n'akafeesi ko kalungi. Ezimazeeko bbanga ki? Munene. Wetaaga okuba nga buli wiiki at least okyusa enviiri. Wetaaga omuntu akutegeera nga buli wiiki ateekawo enviiri ezimakinga n'amaaso go. Esekedde. Bali bakugambyeko nti olina amaaso ge bayita agendege gabooti. Ebitangala gye bibanga ebiri mu ggasi walabyeko malayika nga akutegeera asa agenda olutaali. Watandise dde kyaza walagabe? Omwana muno omuzzeeko oli mu mulimbalimba. Kwanza envi ezikuttuludde. Wa onaani? Bosi wange. Ye mukyala w'oli? Ye mukyala waffe. Mukyala wammwe? Naani? Ze nnyinza ofumbira abasajja abafaanana nga ggwe. Olina emyaka olufukunya z'otamanyi. Ezo envi wezigiramu amatobotobo omanyi emyaka gy'oba otuulire. Watandika dde olw'etaano mikwano gyo? Anko, onno naye akombooza. Omuntu afaanana ng'ono. Kuzunza biku gwe mulimu. Kati gwe biku bibule ku gwe bibeere kwani. Mulabe, omaze ebbanga ki nga tonaabo? Maama, onvuma nze mbadde naze kulaba bbaawo. Bw'omutamusanzewo lwaki tewagenze? Nze mbadde manyi bw'ogenda awaka w'omuntu nga taliiwo, gwe weetaaga nga taliiwo. Tambula ogende okomewo nga waali. Ate kati babadde bangambye, obadde ongambyeko nti taliiwo? Ku byabadde omulimbalimba ng'ayinza okubaako by'ategeera. Ekyo emyaka gyo kikyadda ku baana b'abandi abatono egirimbalimba. Ono mwana muto? Nnyabo, ye ate watandika ddi akamanyiiro? Make-up wange ani yali yamukuwadde? Ana, nakubuuza nga wakajja wano nti oli malaaya otambulirewo n'ogaana. Otandise obukodde bw'abamalaaya. Simanyi kino ekikumpulira kye kikulagidde omwana tumuyita malaaya otyo naawe. Oyo omwana malaaya afaanana. Wazze n'omwana wano. Bannange njogera nga naawe oyogera. Omusajja nno yaŋŋamba olina empisa naye kituufu nzirabye ozirina nno. Empisa zikuyingako buyisi bwe ziti. Naye mbaako wenzikomi. Si buli wamu nti nzireetawo. Nammwe abajja bazunza ebikumba w'ebitiibwa.